بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم أما بعد abalabi baffe aba Al-Hidayah Islam Media tubalamusako n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukedde nga tutendereza Allah n'amatendo amajjuvu n'okusaba asse okusaasira ebyengera n'emirembe Uwekitiibwa nabbi waffe omwagalwa waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, abantu b'enjuye, basahaba be n'abo abanaagoberera obuufu bwabwe okutuusa ku nnaku lw'enkomerero. Tukyagenda mu maaso n'okubeera nti twogera ku kubuna kw'obusiraamu mu mbeera zonna ez'obuwangaazi, embeera eziri social, owangaala otya, weeyisa otya, otambula otya, ebyobusuubuzi, embeera eziri siyaasiya, politics. Agamba obusiraamu bwajjanga bukumalirayo wenna era bukugaidinga, bukubuulira butya bw'olina okutambula mu mbeera zo zonna. Oli waka, oli ku mulimu gy'okolera, oli mu ntambula yo oba entambula etambuza abantu bonna, oli ku kkubo butya bwe weeyisaamu mu mbeera ezo zonna. Omulamwa gwe twasembeeyo okulaba obusiraamu oba omusiraamu n'abantu abatali basiraamu ayina kuwangaala atya, nabo ayina kweyisa atya. Ne tutunuulira nti ne tutandika n'abantu ab'okumpi bayinako akakwate ak'omusaayi, ab'eŋŋanda, bazadde be oba abaana be oba bakojja, basenga, bajjajja, naye ng'abantu abo si basiraamu. Ne tukakasa nti obusiraamu butukubiriza okubayisa obulungi n'okubeera nti tugulumiza betuteekeddwa okugulumiza mu bo, n'okubakolera byetuteekeddwa okubakolera nga tetukozeemu bukendeevu bwonna nti kubanga si basiraamu, wabula enneeyisa ennungi eri mutalabun, yeetaagibwa mu mateeka g'obusiraamu ku bantu bonna. Olaba obusiraamu bukubiriza okuyisa obulungi ebisolo, ekintu kyonna ekirimu omwoyo okubirizibwa okukiyisa obulungi. Ne bwebanga nsolo ogenda gisala okugirya, teweetaaga kusooka kugibonyaabonya, teweetaaga kusooka kugirumya, teweetaaga kusooka kugiyisa bubi, wabula katya ate olwo ku bantu. So olunaku lwa leero insha Allah tugenda kubeera nga twogera ku butya tulabe ebyokulabirako ebiva live ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, butya bwe yawangaala n'abantu ab'enjawulo, ab'enzikiriza ez'enjawulo. Okutandikira ddala ku mutendera ogwa wansi, nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bakozi abaali bamuyambako ku mirimu egy'ewaka mwalimu omuvubuka eyali omuto nga Muyudaaya. Naye omwana oyo yatuuka akaseera n'alwala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agenda n'amulambula, era mu kaseera ako n'amukolako da'wa. Bazadde be ne bamugamba beera ng'oyanukula taata wa Qasim, beera ng'oyanukula omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Omuvubuka n'asiramuka mu kaseera akasembayo mu buwangaazi bwe, naye ekyamuleetera ne kimusikiriza okusiramuka enneeyisa y'Owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Bw'otunuulira omukyala ataali musiraamu naye nga yeeyisa bubi eri omubaka sallallahu alaihi wasallama, atega amaggwa mu kkubo, ateekamu obukyafu mu kkubo lya nabbi ly'ayitamu okugenda okusala, nabbi bwe yawulira nti omukyala alwadde yagenda n'amulambula, era ekyo ne kyanjuluza ekifuba ky'omukyala n'aba nti yakola ki? Yakkiriza obusiraamu. Kati nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yali asenguka okuva e Makka okugenda e Madiina, yafuna dalili y'omuntu alagirira nti bwe muyita wano mujja kuggukira mu kifo kino, bwe muyita wano, oba eyabatambuza okubayisa
mu makubo ameekosefu agatamanyikiddwa nnyo kubanga baali badduka balabe nga tosobola kuyita mu maini. Omuntu oyo teyali musiraamu, n'abatambuza n'abaggusa n'abatuusa gye balina okubeera nga batuuka. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagenda okufa nga yeewoze obuwunga ku musajja yali Omuyudaaya, n'abeera nga awaayo engabo ye eri Omuyudaaya. Ebyo byonna bifaananyi bitulaga nti tetulina bulabe bonna n'abantu bonna betagatta nabo enzikiriza. Okubeera omusiraamu tekitegeeza nti atali musiraamu mulabewo, tekitegeeza nti Omuyudaaya automatically afuuse mulabewo, tekitegeeza nti Omukatuliki afuuse mulabewo, tekitegeeza nti bonna ab'enzikiriza endala bafuuse balabe bo. Wabula Allah yatonda abantu bonna, faminkum mu'min huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yabatonda mummwe n'ateekamu abakkiriza n'abawa obulungamu, abalala ne basigala ku mbeera etali ya busiraamu. Musobole okubeera nga mubakoowoola, mubakoleko ddaawa, mubayite eri obusiraamu. Eyo level ey'abantu aba bulijjo, mu abo abaali beeyisa obulungi n'abo abaali beeyisa obubi eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Naye ate Nabbi yagenda mu maaso n'okubeera nti abayisa bulungi mu mbeera ennungi. Mujjukira omusajja eyajja ng'anoonya Nabbi nga naye ekimunoonyesa Nabbi kubeera nga amutuusako obulabe okwo, sinakindi okumutta. Nabbi agenda okukomawo nga basahaba bamukutte, Umar amusibidde ku mpagi y'omuzikiti, n'ababuuza ki ekituusewo, ne bamugamba ono abadde azze kutta ate nga teyeekwekeredde, ng'ali brave, muvumu bulungi nti nzize noonya Muhammadin, noonya kumutta. Nabbi n'agamba musumulule mmwe, n'amuwa n'ekyokunywa kye, amata ge baali bamuterekedde. Omusajja n'anywa n'akkuta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba okkiriza obusiraamu, omusajja n'agamba nedda. Nabbi n'abagamba mmutte agende. Omusajja n'afuluma, oluvannyuma n'akomawo n'akkiriza obusiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nga tewakkiriza mu kaseera akasoose, n'agamba nti kubanga nabadde mu mikono gyo, singa nakkiriza mu kaseera akasoose bandirowoozezza nti nkakiddwa, naye oluvannyuma lw'okunta nga neeyagalidde, neesiimidde, nenzija nsiramuke. So oyo omubaka sallallahu alaihi wasallama akolagana n'abo abalabe be, naye ate nabo akola ki? Abayisa bulungi. Obusiraamu kwagala, obusiraamu mirembe, obusiraamu nkolagana. Bw'osoma ku hadisi ya Umaama, n'osoma ku basahaba ab'enjawulo nga Amru ne basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama abaali beesooka okutoolera abatali basiraamu salaamu, hatta ne bali ne bakimanyiira ne batandika okwekweka, bo be baba basooka okutoolera abatali abasiraamu salaamu. Omusiraamu okutoolera atali musiraamu salaamu tekigaanibwa era tafuna musango, wabula afunamu empeera, kubanga yenjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kyagaanibwa mu mbeera eyali nti waaliwo olutalo wakati w'abasiraamu n'abamu ku Bayudaaya abaakola obulumbaganyi ku basiraamu oluvannyuma lw'endagaano Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yali akoze, ne bazimenya ne babaako abasiraamu be batta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam koololokka lwe yagaana n'agamba la tabda'uhum bisalaam inni raakibun ghadan ila yahud, enkya ngenda kulumba Abayudaaya abali specific abaakoze obulumbaganyi ku basiraamu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo yali mukulembeze w'eggwanga ddamba, kiringa okukola obulumbaganyi ku bannayuganda. Omukulembeze w'eggwanga n'agamba bali abantu batukozeeko obulumbaganyi, tewaliiwo mirembe wakati waffe, era temubabuuza nga mubalaga nti waliwo ki
emirembe kubanga buba bunafuusi n'okubakwenya ate omusiraamu omu yekka ne bw'aba wa ddaala lya wansi kasita ateekawo emirembe n'abantu abalala tukakatibwako okukuuma ekitiibwa ekyo, okukuuma emirembe egyo, okukuuma endagaano eyo. Kyova olaba nti sahaba ayina gwe yawa obukuumi mu bali abataali basiraamu. Mu kaseera ako kaali kaseera kadduka, kaali kaseera ka lutalo nga waliwo obutakkaanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti yenna omukyalo oyo gwawadde obukuumi aba aweereddwa obukuumi eggwanga ly'obusiraamu, so tewabaawo n'omuntu omu akola ki amulumbagana. Nekiraga nti obusiraamu buwa ekitiibwa endagaano, buwa emirembe ekitiibwa. Obusiraamu tebusobola kusaasaana wali ntalo. Era olaba ne mu lutalo obusiraamu buyigiriza wa in ahadun min almushirikiina stajaraka faajirhu hatta yasmaa kalaama Allah thumma ablighu ma'mana. Omu kwabo abava ku saidi eri mu mbeera y'olutalo bw'abanga avudde ku saidi endala etali y'abasiraamu nga waliwo olutalo wakati w'abasiraamu n'abantu abalala, oyo omuntu nga zze ayagala amnesty, ayagala emirembe, ye tayagala kwetaba mu lutalo, fa ajirhu, omuntu oyo mumuwe amnesty, mumuwe emirembe, mumukolere ekkubo era mukkiriza awulire ku bigambo bya Mungu eby'ekitiibwa, afune n'obutebenkevu mpaka lwatuuka okubeera nga yeeyongerayo mu mirembe nga talumbiddwa, nga takoseddwa, nga takoleddwako bonna. Obwo bwe busiraamu. Bw'otunuulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'atandika okukoowoola abantu eri obusiraamu, yali mu makkati g'abantu abaali bamulwanyisa, abantu abaali tebamukkiririzaamu, ne bakola obulabe obw'enjawulo ku abo abatono abaali basiramuse. Nabbi sallallahu alaihi wasallama okumanya nti obusiraamu tebuyina bulabe ku bantu bonna, yabasindika bano basahaba abaali bamukkiriza, yabasindika okubeera nga bagenda mu Ethiopia. Teyabasindika Ethiopia nti kubanga waaliyo basiraamu bannaabwe, teyabasindika Ethiopia nti kubanga waliyo nabbi, wabula yabasindika Ethiopia kubanga weewaali emirembe, nga kabaka wa Habash mu Afirika, kabaka wa baddugavu, ng'awa buli omuntu azze emirembe gye, nga tafuddeeyo oba akkiririza muki oba ayawukana naye oba bagatta enzikiriza, nga buli omu amuwaki. Era bwe butyo obusiraamu nti tebukaka bantu. Bwe tudda nti mu ggwanga nga lya busiraamu oba ng'obukulembeze obulitwala busiraamu bwe buli ku ntikko, obusiraamu ab'enzikiriza endala bubawa eddembe lyabwe mu nzikiriza yaabwe, mu kwesinza kwabwe, bubawa eddembe okuzimba amasinzizo gaabwe. Era ne bwe wabaawo obutakkaanya, obusiraamu tebulagirangako kumenya masinzizo g'abantu abalala. Obusiraamu tebulagirangako kola bulumbaganyi ku masinzizo g'abantu ab'enzikiriza endala. Yoyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba basahaba, wano e Makka mubuliddwa emirembe, mugendeeko e Habasha, waliyo omukristaayo, kabaka waabwe mukristaayo, naye ategeera emirembe gitegeeza ki eri abantu bonna. Ne babanga abasiraamu, kikulaga automatically nti obusiraamu tebuyina bukyayi ku muntu ow'enzikiriza endala yonna. Nabbi kyava abatuma bagende bafune emirembe n'obutebenkevu n'obudamu mu nsi ey'abakristaayo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama asenguka okuva e n'agenda e Madiina, yasangayo abantu baayo n'obukulembeze bwayo, yasangayo amawanga ag'enjawulo, yasangayo Abayudaaya,
yasangayo abakatuliki yasangayo abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo. Abantu abo omubaka sallallahu alaihi wasallam teyabagoba mu Madiina, n'oluvannyuma lw'okuba nti obuyinza bwonna obutwala ekibuga Madiina bwamuweebwa, abantu abo yatuula butuuzi wansi n'akola diplomatic treaties and agreements, n'akola endagaano ez'ekisajja kikulu, n'akola endagaano eziri diplomatic, n'akola nabo endagaano nti ensonga eri bweti ne bweti, tugenda kutambulira awamu ng'eggwanga, muli baddembe mu nzikiriza yammwe naffe mutuwe eddembe mu nzikiriza yaffe, naye ensonga bw'ebanga obulumbaganyi buzze okubeera nga bujjawo obutebenkevu bw'eggwanga, ffenna tukwatize wamu tukuume eggwanga. Bakola endagaano bonna ne bazitambulirako okuggyako abazaawukanako abo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yalagira okubeera nga bakolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. Era nga bw'olaba mu nsi yonna omuntu yenna aleeta obutabanguko bamuvunaana treason, nti kulya mu nsi olukwe. Era ebibonerezo mu nsi yonna ogenda okulaba ng'omuntu oyo bamutuusaako okubeera nga aggyibwa mu bulamu, oba ne bamuwaŋŋangusa, oba kyonna ekibonerezo nga kikakali. Ku lwaki? Ku lw'okulwanyisa obutebenkevu n'emirembe. So obusiraamu bulagira okubeera nga tusobola okuwangaala wakati mu kuba nti twawukana mu nzikiriza, twawukana mu ddiini, nti ffe tuli basiraamu bannaffe si basiraamu, tusobola okuwangaalira awamu ku mizigo gye gimu nga tuli mu mirembe, buli omu ali mu mirembe gye, tusobola okuwangaalira awamu ku kitundu kye kimu, tusobola okuwangaalira awamu nga ffenna tutundira mu katale ke kamu, tusobola okuwangaalira awamu ffenna tukolera wewamu, oba tugabana ofiisi, oba ffenna tusomeseza mu ssomero lyerimu, mulimu abasiraamu mulimu abatali basiraamu. Obusiraamu butugamba nti ffenna tuli bantu, tuli baanaadaamu, tusobola okuwangaalira awamu wakati mu njawukana zaffe, mu nzikiriza zaffe, mu mbeera zonna, mu mawanga gaffe, nti twawukana mu nnimi zaffe, twogera ennimi ez'enjawulo, ne tusigala nga tutambula era nga tubeerawo ffenna ng'abantu ab'eggwanga erimu, tugeze nga Uganda, ng'abantu aba kontinenti emu nti Africa, ng'abantu ab'ensi yonna nti ffenna tuli baanaadaamu, era buli omu ali ku nsi, buli omu yeetaaga munne. Oli tasobola kwemalirira nga tetuliyo, naffe tetusobola kwemalirira nga taliyo. Ayina byatutuusaako bye tutayina, tuyina bye tumutuusaako by'atayina. Enkolagana neebanga bwetyo bwetambula. Ne twawula just nti balina enzikiriza yaabwe, era Qur'an nga bwekirambika bulungi nti lakum diinukum waliya diin. Balina enzikiriza yaabwe era naffe tulina enzikiriza eyaffe, awo wokka we tutagattira. Naye mu mbeera ez'okuwangaala, embeera eza bulijjo, ffenna tuwangaala bulungi era ne tubanga tubayisa bulungi ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bw'atugamba nti man qadhafa dhimmiyan hudda lahu yawma alqiyama bisiyatin min annar. Omuntu yenna atemerera oyo atali musiraamu n'agamba kamutemerere ndaba si musiraamu, omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba omuntu oyo ajja kubonerezebwa ebibonerezo ebikakali ku nnaku lw'enkomerero, ajja kukubwa embooko nga ziva mu muliro. Naye nga ku lwaki? Ku lw'okwogera obulimba, ku lw'okutemerera omuntu atali musiraamu. So ne kiraga nti obusiraamu bwagala nga bw'oyogera amazima ku musiraamu n'atali musiraamu, era amazima ago principle y'okubeera nti omusiraamu abeera wa mazima, abeera mwesimbu, abeera mwenkanya, tekola only ku musiraamu wabula ekola ne ku bantu abalala bonna b'owangaala nabo. Najja era n'atugamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna alyazaamaanya omuntu nga tulina naye endagaano ey'emirembe ey'okumukuuma nti muntu wa ggwanga lyaffe, tuwangaala ffenna, tuli under same constitution, tuli under same rule, ffenna tugoberera amateeka ge gamu ng'ag'eggwanga.
oli n'omulyaza amaanya nti kubanga si musiraamu, au intaqasahu oba n'omukolako embeera y'okubeera ng'omukkakkanya, au kallafahu fawqa taqatihi oba nga mukoziwo n'ogamba kubanga si musiraamu n'omuwa emirimu egisukka ku busobozi bwe, egamba omulimu ne gufuuka ekibonerezo nti kubanga si musiraamu era ye omuyisanga bw'oyagala. Omubaka Muhammadin sallallahu au akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafs oba n'omuggyako ekintu nga teyeesiimidde, kubanga olina obuyinza, oyinza okuba gwe chairman, oyinza okuba gwe MP, oyinza okuba olina kyoli ekyenjawulo nga obuyinza olina bungi, olina n'amagye agakukuuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama akwewaza okulyaza amaanyi omuntu yenna ne bw'ataba musiraamu. Ku mbeera eno yali ayogera ku muntu atali musiraamu, obutamulyaza amaanya, obutamukkakkanya mu mbeera yonna, mu bigambo ne mu bikolwa, obutamuwa mulimo. Mulina abakozi mu maka gammwe, mulina abakozi mu bizinesi zammwe, obutabawa mirimo gye batasobola kukola nga emirimu egyo mizito. Omwana ow'obuwala omusituza otya ebintu ebizitowa? Ne bw'aba mulenzi muwe emirimu okusinziira ku busobozi bwe. N'agamba omuntu yenna oba okumuggyako ekintu nga teyeesiimidde, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagenda okubeera ng'akuloopa mu maaso ga Mungu ku lunaku lw'enkomerero. So ne kiraga nti ekifaananyi obusiraamu kye bulina, abantu abatali basiraamu tulina obubayisa obulungi, era nga bwe tuyisa obulungi basiraamu bannaffe. Birru ne ihsan, okweyisa obulungi tekukomeka era tekukoma kwabo b'enzikiriza, kwabo b'osaala nabo, kwabo b'osiiba nabo, kwabo basiraamu banno, wabula okweyisa obulungi kubuna kukwata ku basiraamu banno, era kyekimu nti kukwata kwabo abatali basiraamu b'owangaala nabo, b'okola nabo, abakukozesa nti olina okubeera omukozi omwesimbu eri bakama abo ne baba nga si basiraamu, b'okozesa nti olina okubayisa obulungi ne bwe baba nga si basiraamu. Ennaku zaabwe we zituuka ez'okujaguza, okukuza ennaku zaabwe, bawe emirembe, bawe eddembe, bawe freedom, babeere nga beeyagala mu nzikiriza zaabwe, kubanga obusiraamu si bwa kufoosinga, obusiraamu si bwa kukaka, obusiraamu bwa kyeyagalire. Bwe tudda ku ddaala eryawa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amala okubeera nti yakulembera Madiina, yawandiika amabaluwa, naye nga amabaluwa gano agawandiikira obwakabaka obw'enjawulo. Tunuulira taamul alhabib almustafa maa udhamai almasihiyina walyahudiya wa ghairihim, enkolagana oba engeri gye yaba addressingamu, engeri gye yaweerezaamu obubaka bwe omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eri ab'ebitiibwa mu Baroma, eri ab'ebitiibwa mu Bapersians, eri ab'ebitiibwa mu Bamisiri, eri ab'ebitiibwa mu Bahabasha, eri ab'ebitiibwa ab'enjawulo. Yawandiika amabaluwa, naye nga mu bbaluwa agamba ila fulan, ila Hirakl azim fulan, eri kabaka w'abagundi ow'ekitiibwa, his eminence, his excellency, n'abawa taito zaabwe, n'abawa ebitiibwa byabwe, n'alyoka atuusa message. Kiragira ddala nti obusiraamu bu acknowledginga era bukkiriza omuntu ow'ekitiibwa nti wa kitiibwa, era ne bumuwa ekitiibwa kye, newankubadde omuntu oyo si musiraamu, newankubadde omuntu oyo twawukana naye enzikiriza, tusigala tumuwa ekitiibwa kye, abantu be kye bamuwa. Bw'aba pulezidenti era tumuwa ekitiibwa kye, netugamba ow'ekitiibwa pulezidenti. Bw'aba omubaka wa paalamenti, bw'aba kabaka w'abantu, obusiraamu tebuyigirizangako kulumbagana ab'ebitiibwa ab'enjawulo mu mbeera ey'okubakkakkanya, mu mbeera ey'okubavvoola, mu mbeera ey'okubavuma, mu mbeera yonna etali ya buntu bulamu. Wabula bwe tuba addressinga
tuba addressinga n'ebitiibwa. Kyova olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bbaluwa zennyini ezo yali yeeyanjula, kubanga ebbaluwa eva mu state eri ku level y'eggwanga, eva mu head of state ow'omukulembeze w'eggwanga ly'obusiraamu agiweereza mu state endala awali obukulembeze, ne yeeyanjula ye ng'omukulembeze wa state eno ey'obusiraamu, era nassaamu ekitiibwa eri omukulembeze owa state endala. Teyakirekera muntu mulala kubeera nga yakola ki, yaweereza obubaka, ye kennyini n'alagira ne bawandiika obubaka nga bw'agala butuuke, kubanga gye bulaga bwa kitiibwa era oli bw'anaabutunuulira ajja kubussaamu ekitiibwa. So obusiraamu butukubiriza era butuyigiriza okubeera nti tuwa abantu ebitiibwa byabwe newankubadde bayinza okuba si basiraamu, tusigala tubawa ebitiibwa byabwe. Ebyo byennyini tubijja ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Emmaali zaabwe tetukkirizibwa kuzeddiza tikubanga abo si basiraamu kati emmaali yaabwe eri halal. Sahaba ayitibwa Mughira ibn Shu'ba bwe yamala okusiramuka, alina emmaali gye yali yatwala mu jahiliya mu ignorance period, mu kaseera ako gye yajja ku byakolako obulumbaganyi nga tannasiramuka. Bwe yasiramuka omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amuyigiriza principles z'obusiraamu, n'amugamba obusiraamu bwo tubukkiriza era oli paati kuffe, naye emmaali gye watwala mu bulumbaganyi bwe wakola nga tonnasiramuka eyo tetukwatako, era gikwata obeere ng'okola ki, ng'ogizaayo. Ne kiraga nti omusiraamu takkirizibwa kufera muntu kubanga nti si musiraamu, takkirizibwa kulyazaamaanya, takkirizibwa kuyisa bubi, takkirizibwa mu mbeera yonna kunyagulula oba kutwala maali y'omuntu omulala nga yeewa ekintu ekyo mu mbeera agamba ndaba si musiraamu. Obusiraamu buvumirira embeera eyo, obusiraamu bukuuma principles zaabo mu mbeera zonna. Obusiraamu buyina amateeka kwe butambulira, ti mu mbeera zonna amateeka ago gasigala nga gagobererwa. So oyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era ne basahaba be n'empisa zaabwe ze baali beeyisaamu n'abantu abatali basiraamu. Ku mulembe gumu Umar ibn al-Khattab asanga omusajja omuyudaaya oba omukatuliki amusanga asabiriza, n'amubuuza ku lwaki osabiriza, n'agamba waaye nze nkaddiye siina baana bandabirira, siina kyakulya, naye nze gw'olaba nali mpaayo omusolo. Umar ibn al-Khattab yali khalifa omukulembeze w'obusiraamu, n'alagira ono omusajja bakwate mu Baitul Mal, bakwate mu ssente ezikuŋŋaanyizibwa bamuwe omutemwa gwe aleme kubeera ng'atambula nga asabiriza. Olaba obulungi bw'obusiraamu nti mu ssente z'abasiraamu, mu ssente z'eggwanga ery'obusiraamu tukwata ne tujjamu tulabirire abantu abo abalina obwetaavu, kubanga tugatta nabo, tuli baggwanga limu, tuwangaalira wamu, emisolo bagiwa kyenkanyi nga ffe bwe tugiwa, bakolera wamu naffe okubeera nga tuzimba eggwanga. So obusiraamu bwe butyo bwe butambula, tulina okweyisa obulungi eri bannaffe abatali basiraamu ku levels zonna, abato, abakulu, abakadde, diplomatic levels, mbeera ez'ebyobufuzi, mu mbeera eza bulijjo, mu mbeera eza bizinesi, mu mbeera y'enkolagana eya ssente, enkolagana eya families. Bwe muba ne family meeting, mbeere nga mutuula wamu, mbeere nga munyumya nga abantu ba family emu, mbeere nga mukolagana bulungi. Just twawukana ddi tyaye obudde bw'essala munzikirize ffe katusooke tusaale tukomewo mu meeting. Mulinayo emikolo gyammwe egitali egy'eddiini egy'enzikiriza, muli free mukole emikolo gyammwe, naye ffe tetugenda kwetaba mu mikolo gyammwe, wabula tuzze for a family reunion ekitalinaamu buzibu bwonna okubeerawo
nsonga ngeyo ebagatta mwenna nti muli baana ba family emu, muli baana ba kyongere kimu, muli baana ba kampuni emu, oba mwenna musomesa mu ssomero lyerimu, muli ba pate emu, oba mwenna muli ba kibiina kya bufuzi ekimu, ne tuba nga tusobola okutambula obulungi. Tetujja kusukkaawo twebaza muganda waffe Alhaji Sudais Abdurrahman Kigozi okubeera nga abatuusaako, era mweyongere okugoberera Al-Hidayah Islamic Media. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.